Tego kivugo kizeri buli amunendoza ye buli muntu asobola okuwagira kyayagala nga kyoyagala kissa abantu nga kyoyagala abantu babasiba tebalabika nga kyoyagala abantu babasibira bwerere kati government praising abantu abo nyabo mugamba mutya abali Kachumba TV kasobita mulenda bulungi nnyo onako lwaleera ate nkomezaawo musajja wa kabaka musajja aweka nnungu eyo mu nsozi Kyagulanyi Omukiga bantu mumwagadde comments nziraba mumumbuzaako ate nange lwaki embajemera musajja mukomezaawo twamulabeko mu studio ng'ayimba ate nako zino tumulaba atambula n'ebipande bya Kyagulanyi naye byonna agenda byogera tukulamusizza ogamba otya je ni muganda wange nange nsanyuse nnyo kulaba n'okunkyazaako n'abanzikiririzaamu abandaba kuno ne mukuwa comments ennungi ne musharinga tubaagala nnyo era mwebale nnyo okuwagira enteekateeka zino kuba olw'ensonga nti ffe twavaayo tubongereko ku nsonga ezimu ezisobola okukyusa obulamu bwaffe nga bannayuganda. Mbadde mbabuuzaako nti naabaramusaho abakuura Olukiga Runyankore mwebale ku mpulukiza n'okuntegera amatu mugume munyakiire kandi munkunde ndi omwana wo wanyu ashaziremu kuleeta obutumwa tulebe ngu twagenda omu misho. Obadde obuuza ki mugana wange? Waliwo omwami eyambuuzizza nti naye Kyagulanyi Omukiga gw'okyaza nga ayogera mu Luganda mubuuze ewaabwe Kyagulanyi gwatembeeta bamutegeera. Kiwebale nnyo ekibuuzo ekyo. Naye for the starters oba okukulambululira ekyo ky'obuuza nnyinza kigerageranya bwe kiti nti mu nsi yonna bwe tunoonya abantu bataano abakasinga okumanyika mu nsi yonna Kyagulanyi twamusanze mwali. Kankuvire ku abantu bataano mu nsi yonna. Mu nsi yonna anti omuntu asinga okumanyika mu nsi yonna ye Yesu Kristo omwana wa Katonda. Owokubiri ye Michael Jackson omwana enzalo ya South Africa. Michael Jackson oyo era waliwo ne allegation ezigamba nti ayinza okuba nga yali amanyikiddwa n'okusinga Yesu oba Jesus Christ. Michael Jackson ngamanyikiddwa n'okusinga Yesu. Kiva kuki nti waliwo ensi gye batakkiriza Yesu. Ojjukira naye n'ensi eyakamala okutwala Cristiano Ronaldo omusambi w'omupiira yateeba ggoolo n'akuba akabonero bw'ati baali baagala mugobayo kubanga apreachinga bye batakkiririzaamu. So kitegeeza nti waliwo ensi nga ne Yesu yali takola ki yali tamanyikiddwa naye ate ye Michael Jackson nga yali amanyikiddwayo. Owokusatu Muhammad Ali omusajja naye yali w'amaanyi nnyo mu kumanyika mu nsi eno olw'ebyo bye yakola. So yo nedda Nabi Muhammad, yes, Nabi Muhammad. Muhammad Ali wa bikonde, sorry. Kati ekyokuna n'ekyokutaano bye bikyalemye okusalawo Kyagulanyi mwagwa. Ngojeko Jesus Christ, Michael Jackson, Nabi Muhammad. Mukyokuna n'ekyokutaano bakyaleddwa okumanya Kyagulanyi agwawa. Kakati njagala mukuwe ng'oyinza okuba ng'omulabira wano ng'omutegeerera wano mu nsi eno Uganda oba mu nsi yonna bukyebaawo walolabyewo omuntu ne yali avudde mu Uganda nga azze mu mpaka nga zirimu ne paapa nga si Kyagulanyi Robert Sentamu yo kimanyi nti yaziwangula. Yes, okimanyi nti awangudde emidaali mingi okubeera omu ku bantu 10 alina gwe yawangula okuba omu ku bantu 10 mu nsi yonna abasinza okubeera influential oba abasinga okuvaamu ebyensonga oba abasinza okukyusa obulamu bw'abannaabwe. Kati bwe nvaayo ne gamba nti nze Kyagulanyi Omukiga mba nkoze ensobi ntuuka ku kiri ky'ogamba nti waffe bamumanyi kye bakubuuzizza. Nkugambye ennaku zino nfuna chance ne ngendako mu kyaki ezimu ne bampa akazindaalo bemabegako mbadde ne interesting njagala kwesimbawo nga memba wa parliament okukiikirira abantu beeyo lwakuba olw'ensonga ezitali zimu ze tujja okwogerako ku lunaku olulala nasazeewo nga ziyo obuweereza bwange ate mbuteeke mu Kinkizi manya mu Kigezi sub-region yonna constituency ez'enjawulo nga mpawalinga abalimu nga nti preaching enjiri ya Kyagulanyi okusinga okubeera confined kafo kamu
bantunuulire nga just anoonya obunoonya obw'MP of which ng'ate ensi yaffe teteredde. Kati ngezako okugaziya buweereza nti tusooke tusimba amaanyi mangi nnyo tuleni Kyagulanyi tukola ki tumuwanguza. Kati bwe tumala omuwanguza ebisigadde ne bweba teweesimbyewo ne bw'otaba na kifo mu paalamenti oba luddawa yonna ng'oli makasooli wo naye nga tutaddewo embeera ye n'akatale nga bitundibwa bulungi nja kuba bulungi. So kati amaanyi we nagatadde naye mbadde mugamba bwe mba mu kyaki bwe mba mbabuulira mbagamba bwe nti nga ku mulundi guli Yesu Kristo manya Katonda bwe yalaba nga ensi ekyankalanyi abantu bavudde ku mulamwa abantu boonoona yabasindikira omwana we gwe yali alina omuyekka Jesus Christ. Bw'amusindika mu nsi ajja atunnyonnyola ebirungi ebiri Katonda natulage n'ensobi ze tukoze na butya bwe tuyinza okulokoka ne tuddayo ne tutambulira mu layini ey'okumanya omutonzi na butya bwe tuyinza okwenunula mu buwambo obwo. Kyo kyatwalira Yesu offa n'aziikibwako n'azuukira n'addayo ateekateekera ebifo ebituufu mwe tulaga. Nti kati Mukama Katonda ne mu mirembe gino kyazzeemu ne kibaawo naye this time particularly in Uganda. Nti kati mu Uganda okusinziira ku nsi nga bweri ebizibu ebiri mu nsi Uganda abantu engeri gye bayisibwamu n'emmombo ze mu nsi zaabwe Katonda ate tasobola kusirika. Kwe kusalawo n'atuleetera omwana we omulala gwe bayita Kyagulanyi Robert Ssentamu mu Uganda mu kifaananyi kya Yesu Kristo. Kubanga bayina ebintu lindaho mugano wae bayina ebintu ebiri in common nti tatandika geraageranya Yesu ku Kyagulanyi. Uliriza Yesu nkulaze amaanyi ge tesobola geraageranya Kyagulanyi ku oli nkulaze wa engeri gye yajjamu Yesu njagala Yesu engeri gye yaze ebyamuleeta n'ebireese Kyagulanyi bifaanagana. Ekyokubiri Yesu Katonda bwe yali ateekateeka omwana wajje yamuzaalira mu ghetto zeeyo mu biraalo by'ente so nga ate yali asobola omuzaaliza mu baminisita. Nkulaga ebifaanagana tikati ne Kyagulanyi yakulira mu ghetto ze Kamwokya akuza ayita mu mbeera ya bulijjo ayitibwa omuyaaye era yali afaananyeko ekifaananyi ky'abayaaye nakatabamu balemera mulookwera era bamulaba nga bayaaye naye najja ng'akyuka okutuuka okubeera nti y'omu mu nsi yonna asobola okwelondebwa mu bantu 10 abasinze okuinfluencinga abantu mu nsi yonna. Ekyekintu si kitono nti n'abeera nga y'omu ne bamulondako ku mpaka ezimu era ezikwatagana n'embeera ya bulijjo n'okusensitizinga abantu nga bayitira mu firimu ye ne bibamuteeka mu mpaka zimu ne paapa n'aziwangula. Kati ye muntu gombuuza nti mu bakiga mwali nkugebwe mba mu kyaki mbagamba yoyo. Kati nze nange ne mbagamba yenze Peetero ow'omulembe guno nga mwewadde ebifo by'omu Bayibuli anti olira nti Kyagulanyi bw'abanga ye Yesu wa Uganda yonna kati nange yenze Peetero product ya Kyagulanyi oba akaana ka Kyagulanyi oba muganda wa Kyagulanyi asazeewo abeere Kyagulanyi omukiga nti mbatwalire ebintu Kyagulanyi bye yandibagambye mu Lukiga amawulire amatuufu ogabatwalire mu Lukiga lwabwe. Kati nze nga bwe bagamba nti Yesu Kristo ne bawandiikira ebbaluwa ey'Abapirisiito Abapentekooti n'egenda kati naye Kyagulanyi yawandiise ebbaluwa ey'Abakiga mu Kigezi sub-region n'aginkwasa egambe ekyasooka abantu ogyogera mu Lukiga. Ntyo nani mbagira nti hati bw'ogamba nti Kyagulanyi tibakumucenga hati Kyagulanyi ninka Yesu weerigenda Kyagulanyi ebyakkola omu Uganda tibyine entaaniso naye se byakozera omubwire bweye omunsi yoona nti okureebera kuba mutire na omuzawaadi z'okuhangura kaali omu mpaka na paapa Kyagulanyi yazihangura n'omu bantu igana abakusinga kuba influence omunsi yoona empaka z'omwaka oguhwire niwe yazitwire. So hati Kyagulanyi we naamwikirizamu nkeeta Kyagulanyi omukiga nkaguma ninduupi ng'amashanyarazi geeye nanye nkatwalira abakiga bagenzi banje. Which means nti bwe tunaatuuka mu kufuna ebirungi ebiri mu ggwanga nja kufuwanika omukono ngamba abakiga bange oluguudo olwoyita mu Nnengo nga we wali zi bizinensi ennungi Mwami Museveni ye nga teyalukola n'ayisa eri ng'ayagala connectinga olwe lugenda ku Congo tukoze tutya era abantu mujja kunjula mugende nti wayi omusajja Kyagulanyi omukiga ebyaddala yaliwo mu lutabaalo luno olw'okulaba nti tukyusa obuyinza ne tubuza mu mikono gy'abantu. Kati twakulabyeko mu studio ki ekyabadde kikututteyo? Mu studio
ennaku zino nasalawo okuyimba. Kyagulanyi Robert Sentamu era okuwulira obuwuliza erinnya lye oba okuliwulira lirina engeri gye likugattako. Saali muyimbi nga nkyali Moses Anaitwe bwe nafuka Kyagulanyi Omukiga kati ngenda mu studio ndaba ennyimba ziflowinga buki kati nina nnyimba nnya. Olusooka baluyita Muzeeyi Twaremana Muzeeyi Twaremana mu Luganda ye Muzeeyi Tulemaŋŋanye tetukwataganye tetukkiriziganya mu Lukiga ngo Muzeeyi Twaremana ekintu kikuremire Muzeeyi ukirekure tukikwase Bobi Wine Muzeeyi tulemaganye ekintu kino kikulemye Muzeeyi katukwesonyiwe tukikwase Bobi Wine ng'omumwarwaro embazi tijirimu ngwa amashomero gona gafiire ebo bushoshoze nabwekane bwinjo mu mahanga ngwenu Muzeeyi ekintu kiganye Muzeeyi apana tukikwase Bobi Wine Muzeeyi Twaremana ekintu kikuremire Muzeeyi katukurekure tukikwase Bobi Wine Kayimba kamanyi nnyo naye kayimba oyimba bulungi nangezaako okutegeeza abantu bano ekintu kikoze eki kiganye. Waliwo ne verse ekwata ku bantu b'ewaffe ab'ekanungu ngundabireho owite yinkuzarwa owite omukanungu kihihe yinkuzarwa ngo amajani bakagakura ngo ekigakuza n'okuburwa obutare ngo Muzeeyi mbwenu ekintu kikuremire tukikwase Bobi Wine ngo bworo n'obwokubita abantu naboro munonga tebakifuna akasente Muzeeyi apana ngo bambika tukwesonyiwe ekintu kiganye ati akantu okamanyi ke bayita akawumbi k'embooko akawumbi k'embooko nakawulirako kati nno kogenda ofuna era bebeera drone kati etokote eyiyo ate wali buzibu olufulumiza bwoti ng'ekupaakinga ennyimba no waliwo ne lunayimbye mu Luganda ate nalwo lwadde lutegeeza nti Bannayuganda musike twerwaneko abasajja batumalawo nga mulaba ekyo kye kinkezeza mbaka ejjita Kyagulanyi Omukiga nze koola muganda wange tibolaba nga kaabirako munnange okaabira ddala tiononno muganda tateraba muganda munnammwe yennyini tiyakulembedde ate luno olutabaalo ti mu kifo ky'omuwagira ate abangi ndaba mu mutema nteega olwo nno ng'afa Abakiga tuwagira n'abasoga baamuwadde eryangoobi musitukire tukwatire wamu Uganda munnange bagitwala akawumbi k'embooko ezo ennyimba abasajja abandi badde balina oziyimba ba David Lutalo n'abalala abalinga abo batya abalala balya ate bayinza obeera nga balaba ebintu bitambula bulungi anti kati David Lutalo ne bwayimbira emyaka 10 nga buli lunaku afuna emiliyoni 5 ez'essente tasobola kufuna ssente ziwerera abaana b'Abaganda be n'abaana bakojja b'Abaganda be Luweero bonna ne baba bulungi. Ategeeza ki nti Lutalo asobola okuyimba n'afuna ssente empitirivu naye ne ziyamba ye n'abaana be n'aweererako babe kati abalala ne baba nga si baweerere kati ababe bw'anaabateerayo bwe bana maaso banatandika okubeera mu nju ekikomera ate alina kuzimba ky'amaanyi kati ate abaana abo bwe bajja kufuluma bagende gye banywera oba gye bacyakalira oba gye bakola ki bajja kusangayo abafu abatakoze eki abataasoma kati ate ataasoma ye engeri gyakuba nti teyabugunyizibwa tategeera bulungi olukayana lumu bajja kayaniraho kawala afumite ekiso omwana wani wa David Lutalo nga bwe bafumite ekiso muganda we Kenzo kati ye Kenzo yali balowooza nti Museveni bwampa biliyoni zino n'atuteerawo eno organization tufunenga ssente tulemenga kuddamu kuyimba ku birumba ggwanga ye Kenzo teyamanya nti ssente ezo data zisobola kuprotectinga muganda we mu bbaala omuli abatategeera abataasoma abanywa obwengo bw'ekikumi gavumenti bwekkiriza bubeerewo nga bo tebujjaako nnyo musolo kati nekimuvira muganda we okufa yekyo teyakitegeera kati
kyengezaako kulaga nti kyengezaako kutegeeza nti abantu abo babi nnyo bakwata abayimbi abo ne babakompromisinga ne bakwatayo miliyoni 3 ne babibawa mu bukozese naye bakuwa ebyo 3 bakulekera amakuba amabi n'ovuga emmotoka yo neekutukiramu oluusi mu kusala ekinnya n'okuba wa boda nankuba wansi nemmenyeko okugulu kati ate nodda mukunzijanjaba kubiri 3 bye baakuwa kati mwe Museveni abaweesa omukono guno n'atega guno nti bamala obbikuweera wano nakulaga nti oli bulungi totawana kuddamu na kuyimba na gazi ya nsaluzo nti ate akutegera wano omukono ku revenue gy'osomeseza abaana ennaku zino buli busomero ery'ebbeeyi okutandika n'ettaamu ejja omwaka ogujja Museveni singa atubuse mu ngalo n'asigala president baataddewo owa revenue buli ssomero ajja kubaayo nti sente z'osasula school fees ogenda nga kukwenda wali bakuwe receipt owa revenue aziteekeko sayini oziteeke mu banka zisooka mu gavumenti si ku ssomero esooka nejjako ezaayo ku buli kakadde yagalako emitwalo 3 omwana abadde asomera obukadde 2 ejjako emitwalo 6 kati ate 30% gye baasabye ate ne zino ezisigadde akamu 6 tezigenda direct ku akawunti ya ssomero gavumenti ejo zisigaza yo yejo okusooka ng'okwogera n'essomero okulaba lw'essomero lyagala oggula enku gavumenti ate yeebeewa ku ssomero anti lwa nsonga sente ezo gavumenti egenda kusigala ng'ezikozesa kuba teyina sente ate ng'eyagala sente nnyingi okuwaako bakkenzo basobole okwebaka nga bali comfortable baleme girwanyisa ebyo bituufu byenjogera bituufu byebiri mu budget ejja era nga bikola ku masomero gayo aga gavumenti ate amasomero ga gavumenti bakitegeera nti temuweererayo baana temugaagala kuba tewaliyo bikola okitegeera kati kitegeeza bwe basaba 30% n'essomero obutafiirwa ligenda kwongeza bazadde essomero eribadde ery'obubi ligenda kusaba 2.6 bajjako omusolo gwa gavumenti kati nze gwe batuga kati gavumenti ensonga endala ey'okubiri lwaki ekikola nti amanyijjukira nedda basolozanga sente mu zino zi state councils zaatoolangako eza gavumenti nti buli kakadde ketoloza gavumenti erinako omusolo gwayo kale oba portion yaayo ya mitwalo 4 nga baziweerezaayo gavumenti netuka ekisenega ffe musooke nga muzituweereze yadde zammwe ffe tujja zibaddiza kubanga waliwo omulumba muzisoloza naate nga Kalamoje taasoloza tevaayo emisolo mingi ng'eyina ebizibu bwe twagala tusooke ovuwiiki nga kitegeerekekamu naye nekizuulibwa nti gavumenti yabanga teyina ssente zeeteekawo bwe beegenda okwewola kuba bw'oba ogenda okwewola ssente zonna nga naffe bwe tuwola ku bubanka n'obalambuza ennyumba yo oba akazigoko oba ente eyo naye gavumenti bwe beegenda okwewola mu nsi ziri ez'ebweru eyina okulaga omusingo ne cash flow nti esobola okufuna ssente bwezitibwe buli mwaka kuba kwezo ssente kweyingiza kweraga nti kwejja osasulira ssente zeekoze eki zeyeewoze kati kyali kiraga nti bano bwe bazisolooza ne zikoma ewakiso ne zikoma ekanungu ne zikoma erukunjiri nga tezituuse mu bitabo bya gavumenti tebalina likodi nnungi kwe beewolera kati bwe beewoze ne biggwayo ne baga gana amasomero getuli agasolooza miliyoni 5 buli ttaamu miliyoni 4 abaana bameka abasoma mu ggwanga tibwe bati sente ezo bwe tusooka ne tuzekuŋŋaanya ne tubeera nazo ne beguba omwezi gumu eri tubalaga nti tuyingiza kati bo tubawengeko katono somero biri balyagala otugambe okugula ku bijanjaalo kaizo kaliwandikira gavumenti twetaaga ensawo z'ebijanjaalo 10 sente bannaayi akasente kaffe kali eyo ng'atolo baakawoze dda peneti kati tolaba nti nate bavuga mugira mulindako anti ebyo byonna kitegeeza essomero uliriza gavumenti mwe tuli tetwagalangako tubeere bulungi otuma abazadde obuwunga n'ebijanjaalo anti ebyo byonna ebizimba nti tubeere nga tuli baavu lwe tujja osobola ofugika kuba omugagga tafugika ne mu mbeera eza bulijjo bwe wasa omukyala nga kusinga obugagga amateeka tegakola ki tegatera kukola kati baddira ssente ezo baagala bazibajjeko ebyo byonna bivudde eno ku nnyimba nti abaana ba David Lutalo bagenda kusomera mu ssomero eddungi bavuge emmotoka mu kkuba ebbi batomere omwana bamumenye okugulu ssente za David Lutalo zidde mu kulabirira ki omwana oba abaana ba David Lutalo bajja kwesangako olunaku lumu n'abanga abataasoma
kubanga sente zange zali zino somesa abange essomero baziwa ba David Lutalo ne bakenzo mu federation bazeolenga abange ne batafuna chance ekola ki esoma naye nkulayira olunaku lumu bajja kusinkana owa David Lutalo ng'agula kalo kuwange ettooke kati bw'anaaba mugulako ettooke ne wabaawo obutakkaanya butono olw'okuba owange si mubugumyeko bulungi ajja kutuga omwana wa David Lutalo afe ali mu biliyoni ne biliyoni kuba wa David Lutalo takyasomera mu masomero ga bulijjo ali mu international school ne sawa yonna amutwala ebweru kubanga bo balina kasako kumwe beewola kati David Lutalo bamujjako lwayitisize eziyiya ku nnyimbe zandibadde zikwatagana ku mbeera z'abantu ezisobola okukyusa abantu ekyo kyonna nkijja kuli nti David Lutalo tasobola kuyimba luyimba n'afuna ssente ezisobola okulabirira abantu b'eruwero bonna naye ate singa ayimba ennyimba ne tugattako olwange n'olwa Kenzo n'olundala nga zikwatagana ku mbeera y'ensi gavumenti esobola otuwuliriza kubanga amaloboozi ga music gatambula nnyo ne tukyusa kati akatiba ako gavumenti bebeera nga ekajjeewo nga n'abavaayo ne boogera ebigambo ebimu eyinza okubeera nga ebakwata n'abakola activities ez'enjawulo okulaba n'abantu baguka amaaso ebakwata tolaba nti nno kigenda beerera abopposition obuzibu bunene nnyo almost myaka nga 3 mu maaso emirala nga gavumenti ekyuse nina muto wange sigenda mwogera linnya naye yafunisa mukyala we embuto 5 nga zivaamu olw'omukaaga ne bafuna abalongo era baakabazzaako bali bulungi naye singa ku mbuto 3 ezasooka we yagambira nti sikyalina interest enoonya mwana ono buli lubuto lwafunye lukola ki luvaamu tebandifunye balongo bano tebandifunye na mulala so kitegeeza ki nti bwe batukwatako Alex Waiswa Mufumbiro fate buvunaanzibwa bwaffe okufuuka Alex Waiswa Mufumbiro times 2 times 7 nti tusigale nga tupuushinga kubanga ebyo ezo setbacks mbulamu mama wange mukyala asimba ebijanjalo n'akwata ng'ensawo n'agisimba omusana ne gwaka byonna ne biggwawo kati naye awo maaso ntuyiya n'alya ku doodo n'akola kino tumugula yakalebe naye sizoni bwetuuka ate y'okusimba awo laba kkubira essimu ati mwana wange ti ngulirayo endebe nfune ensigo nkole ki n'omugamba alwaki sikugulira nsawo oba endebe 2 n'olyangako buli kuba ne byewasimba byakola ki naga luli yadde byafa ku luno tebijja kufa so opposition yadde tulina setbacks eziri set ne gavumenti nga batulwana naye tetugenda kusirika nti gye tukoma okusirika tetwenyigiriza ffekka tetwekotogera ffekka n'ate n'abaana baffe betugenda okuleka mu nsi eno tuba tubakotogera waliwo omuwala mukali akayimba mukulu okulonda okuwedde yavayo nayo kuba akayimba akakyagulanyi actually ke katambulizibwako campaign ze kiriba kitya kirira kitanga kyaga naye obudde buno taliiwo music gwoyimba takutiisa ate naawe tuyinza otutuuka mu kulonda nga toliiwo omuwala oyo yayimba oluyimba olwo saawa zino taliiwo naye yaleka abaana kiri Katonda musaasire ebyamusobako byonna naye yaleka abaana nga 2 abaana abo basoma era gavumenti yakyagulanyo benzikiriza yakyagulanyo baba bannansi abawangalira musize bweru ne wana abakkiririza mu kyenji basondayo akasente era otalaba nnyo okulaba mama babi ng'agabira abantu ebintu abaana ebintu bingi nnyo nga badda ku masomero abaana abo basoma njagala nkubuulire tukwate omuzindalo guno tugende waffe e Kanungu buli family ogende ng'onootinga olaba abaana abatasoma nga bazadde bwabwe weebali tebaafa naye nga tebayina ssente zisobola kuweerera abaana baabwe so kati yereme kubeera excuse nti olw'okuba yayimba oluyimba ku Kyagulanyi yafa seedlings ze tezaafa zonna ate ne kyeyala alwanirira tekyafa ate naffe tetujja kumutiiririra so kitegeeza ki nti nange sijaga nti nnyimba nfe baweerera abange no ayinza okuba nga akaliro ke yasitaatinga kendi mukongerezaako mpaka tutuuke omanyi bino ebintu byonna ffe bye tukola buno obuyimba walabako ne ku busikiiti bwange obwa cyenje era bwenze nkola nga buyigiriza abantu ne bino bye twogera ebyo byonna ffe tubitwala nga obuti obukuma sigiri nti bw'oba onoofumba ebijanjaalo olina okuba n'amanda fine
naye olina okuba n'obuti obukwatiriza amanda n'ekibiriiti nti kati tuyinza okugira kuba tosobola ga nti obuti bwokka bwe bunaakola ki bwe bunaakuma ebifumbo ebijanjalo era y'ensonga lwaki nti mweno prosesi ffe bwe tukkiriza nti tubeere obuti obukuma amanda oyinza okwesanga akati ako ka liita ke kankuma nange ngenda kukuma ggwe oba nkuma omulala ate anaatuuka ku manda ganajjiisa ebijanjalo kuba mbulingera ebijanjalo birina okujja bannayuganda balye kati ffe obuti naffe tusigala n'omugaso tuyinza obutamaliriza ebijanjalo biragiira tugiyinza okuba tetuliiwo mind you waliwo ekiseera w'obeerera mu kintu nusu gye kiggwera nga toliimu naye nga impact yo nsuubira nze kasita sparking omuntu omu naddala abakiga bannange eyo kasita nfunayo abakiga 5 ne banzikiririzaamu ate nga ntandise obbalaba ng'omwana agamba nti okufa n'obutanyagwa nyono ndeetere gyovoro nkeyo okujwara nanye njijwara yani banyite nkaninza kugijwara abaana abo gye bali kati bangi ate waliwo n'ekintu ekirala kye njagala nkunyumize muganda wange mwami Museveni okuddiranga diiru ez'okukakkanya opposition n'azikwasa bampuuga n'azikwasa ba Medadi Sseggona n'abantu bonna abalinga abo kagenderere yakimanya nti ffe abakiga tosobola tukwasa diiru ezo ne tuzikuggusiza Museveni bakwatanga Senazi wa Kahindo Tafiire nti tandika okuzannya ebyakifiiriza ng'oyitira eno Kahindo Tafiire bw'ayita mu bantu n'alaba nga bagenda bakkiriza azikozesa n'amugirako ddala nti kati ffe era kyovola nga Museveni alwana nnyo nti opposition ereme kugendayo nnyo eyaKyagulanyi engeri gy'agiraba nti yaddala amanye abakiga n'abanyankole bwe batandika okwekkiririzaamu bo baba bakyuse si be bantu b'okyusa n'obubulayibu buno obutono si balinga mmwe abaganda manyi Mukama nsonyiwera abaganda ne president wange Muganda naye si bonna naye abamu ne naturally mu bizinesi zammwe kuva dda abaganda basuubuzi baali basuubuzi tebamanyi nnyo kulima kasooli naye amanyi nti bwe mugula 8 ne baba batunda 810 amanya nti eri 10 bwe ngula kiro 100 mbanfuna kati ne kibabeera mu jeans kati n'ayagala obasuubuza bizinensi ze nezitali za mugaso ayanguyirwa nnyo okupenetratinga mu Buganda okusinga Mwankole ne mu Kigezi nti kati ffe kyovola nti bwe tugamba nti waliwo okugendayo ba waliwo ebyokuyigiriza abantu beyo ba waliwo embeera eyo yonna mwami Museveni abiremesa adeployinga heavily tuleme kubuusa abantu abo naye ekirungi nti bwe tuyita mwezi embeera kyovola beera era tukyali ku kiri nti n'ekintwala mu studio nti waliwo bwana b'osangeyo nga bw'oyogera naye mu Luganda abakiga nga tasobola kuddamira ebigambo bina naye nga bw'oteekako oluyimba ng'ayimba ng'ate lwa Luganda naye ng'aluyimba ate nugenda okulanga lusi ne byoluyimba akoze eki abitegedde kati kyovola baffe tugamba nti tetujja kuyita mu kwogera kwokka tujja kuyitako ne mu bikolwa ng'ebyo music dance and drama tuyiteko bwe tuba tufunye ka chance ka TV ne radio tubyogere naye tebakyazituwa kubanga ezisinga obungi eziri eri z'abasajja abeesimbyewo ate nga bwe balyamu ate era nga bakikola kagenderere nti information yonna gwe zifulumya abenga waabwe kati naffe kwe kuyita nti wano we mbanfunye chance nezijja Kachumbali TV nnyonnyola abantu ensonga era nensaba nti buli aziraba wano naawe zongereyo okitegedde tutambuze ekintu kino nti kati n'ekintwala mu studio ennyimba kugambi kati mpeze ennyimba nnya baali badde balina oziyimba baba compromisinga ne basirika kale ensonga ndowooza zeezo nga tuva ku kya music olaba nga ebyobufuzi bineeno ne music industry engeri gyetambulamu bigitambuza bulungi nga bwelina okutambula ekintu kyonna wano nga kireetera abannayuganda okufunamu tekijja tambula bulungi mu mikono gya mwami Museveni kuba tabaagalangako tayagala mube nga muyina ye answer eri direct tebisobola kutambula bulungi ng'ate bwe bitambula obulungi atukulembera takola ki Museveni tayagala abayimbi nga yabawa ne president's advisor mulamba anti kati bwoddira abantu ab'ettulu 10 ow'ettulu mmanyi mu Luganda oweriisa erimu kati osobola okuddira akakiiko k'ab'ettulu 10 n'oddira muzibe n'ogamba abeere chairman waabwe ab'ettulu 10 oba ab'eriisa erimu eriraba 10
Ato sobola luna muziba atalabirako ddala abeere chairman waabwe. Kati singa president eyalemera ku bwa president Mwai Museveni singa yali ayagala okukola ebiyamba art industry yandibadde alowooleza ku basajja nga Sylvester Kyagulanyi abasajja nga Bujingo na wa comedy Hannington Bujingo abayina obuyigirize mu kintu ekyo kuba ekyo ekintu kituluma nnyo bannayuganda gwe lwaki oba oyagala okuddira abalunzi b'ente oba supportinga noba encouraginga noba obuyambi n'oleeta omulimi w'ennaanansi noga nti ye mukama waabwe. Edikenso omusajja industry agitegeera awards aziwangudde international artist gwono Uganda gwe tulina omubuusabuusa anti nkunnyonnyodde bye tugenda oteesaako tubiteesa mu luzungu Kenzo anaateesa ati aba tasobola kuteesa mu lulimi lwe tumanyi kati ate anaatuteeseza ki? Nze oluzungu alumanyi olwo lwamanyi teruteesa. Omanyi oyinza okubanga ogamba oli mulwanyi wa bikonde naye nga tebukkiriza mulingi nga training yo n'ebyokola bya ku street. Kati kyengezako okutegeeza nti omuntu yenna bw'olaba nga alonze minisita w'education mu ggwanga ng'okusoma kwe temukulaba bulungi nga temumulabangako mu ssomero lyonna yadde erya Nassale ng'asomesa n'aga nti ono ye minisita w'education ng'ebitabo ebituufu biraga yakoma mu senior 2 ate nga mu ggwanga eryo mulimu abalina zi degree ne zi masters mu education eyebeera direct education tumuleke nti essomero tabaagala gakulaakulane. Bw'olabanga ensi erimu abasajja abayimba music nga balina obumanyirivu mu bitabo nga basobola okwongera omugatte ku industry yaabwe si mu kuyimba nyimba nyinyo nti babagenzeewo obawa naye nga balina obwongo obwo. Kubanga ekyo nkinyonyola ntya nti yadde goli mugagga otya naye oba okola endagaano y'okugula ebintu bye weetaaga looya naye kubamu akafaananyi nga looya ate olulimi lwayogera ne bali toluwulira kitegeeza looya oyo naawe kyangu kya kutunda. Kati kyengezako okulaga nti bw'oba wali oyagala musiki yaffe ekulaakulane n'akayimba kange kamuzeeyi twali nakafutambule wandibadde ofuna omuntu alina okutegeera ebintu ebyo engeri gye bitambulamu so n'otaddira batulukumi n'obawa muzibe omu kubanga bwe tutunuulira ku nsi endala engeri gye zitambuzamu industries ezo tulaba nga banoonyeza ddala abantu abamanyi. In fact osobola n'okuwa omuntu akulira abayimbi abo nga yasoma ku byabuyimbi ebyo ayinza n'okuba producer segera n'omuwa nti gwoba okulira abayimbi bano kubanga otegeera ebintu bye tugendako naye toddira oli akukkiririzaamu akwata abayimbi abakuumirenga wali buli lwakubiri bayimba olw'okuba obawaya omutwalo gwa $1 bagabaniraawo bonna baleme kwerowooleza baleke okuteeka obwongo bwabwe mu kumanya tukoze tutya kuba music akyusizza ensi nnyingi South Africa wano basajja bayimbanga ennyimba eziraga obuzibu bwe balina ne apartheid kyagenda okuggwa n'ogye kyakomekereza nga beenunudde. Kati music wano Congo yali w'amaanyi nnyo nga buli kimu yakitambuza ye president wayo olw'okuba yali alina ssente noono bw'ali mukola bakenzo bonna n'abagula ne batandika nga kuyimba nnyimba zimupraisinga nakulaga nti wakabi oyo president bwe yagenda Seseseko bwe yavaako ne music we Congo n'akola ki yakomako olwo. Abantu bajja kwebuuza lwaki mwagala bonna abantu bateeka mu struggle lwaki struggle mwagala gifuula nti nno n'oli atagirimu mugimukaka anti gwe atagirimu gwe ngamba togirimu nakunnyonnyodde omwana wo bw'anaalwala togende mu ddwaliro lya gavumenti bw'onoosanga nti wali ddagala totwasamire fye ensonga lwaki tugikuteekamu kyabuvunaanyizibwa okukuteekamu amagezi bwe batogazze situgenda kukuleka osirwale nze muntu atakkiriza nganyana buli muntu aga nti buli muntu eyo ndowooza ye eyo option ye nedda waliwo weetakolera tuli mu nnyumba bweti ekutta omuliro emmere ebadde eyidde nga tugenda kujjula naye ennyumba ekutta omuliro omusajja agamba bannannyini nti musitulemu obwanguwa tufulumye musitule abaana abo tubafulumye tudduke nga goleeta option nti tusooke tulye bannange emmere ebadde eyidde enjala ennuma nyongera tukuwuliriza nti eyo naye option kusufuluma kyekisooka kyekitegeerekeka era kyeva tulonda abakulembeze era kyebaba batusiba otherwise bwe nandize nente metooka eryo
ni handibadde endowooza yange kusinziira ku njala yange ng'ate gwe ndaba olina amatooke 8 so ate nga mu butuufu nina kujja ne ndikusaba oba nenzija ne gampaayo omulimu nsombe ebisubi mbike olulala n'enkya we naalisanga n'olyoka okola ki kyava buteekawo abatukulembera mu buli kintu kati ffe bwe tulaba nga weesiruwaza ova ku mulamu abannayuganda abalwana okwenunula ate gwe okivuga okizza eri buli amu n'endowooza ye buli muntu asobola okuwagira kyayagala nga kyoyagala kissa bantu nga kyoyagala abantu babasiba tebalabika nga kyoyagala abantu babasibira bwereere kati go gavumenti opraising abantu abo naffe tusigale nga tulikyali bakyaliibo so music gwoyimba talina gyagenda kuba oba ku TV oba ku kisente yonona zaaki ekirungi ekiriwo nga bwe naggaye nti Kyagulanyi ffe abamu tumulaba nga Yesu Kristo waffe buli kintu Katonda yamubonekera nti bwe yalaba nga banaamuvuma nti toyagala mawanga malala oba abakigabanyarwanda ojja kubagoba abaganda temubagala ate yasooka kuwasa munyarwanda mu Nyankole ekyo ne kiba nga kiri solved tokyalinawo okimuvumira tibwe twamanya nti Katonda yamulaga nti mu kiseera tujja kwetaaga ennyimba ez'okukyusa ensi yo baproducer abamu tebajja zitukkirizaamu studio ezimu zijagana n'essente ojja kuba tetuziina Kyagulanyi n'amuwa studio 2 era wali ku ofisi ayina eyiye ayina n'ayina buli luyimba olw'enkyukakyuka tekikwetaagisa kusasulayo ssente ogenda n'oyimba era Katonda bwe yamanya nti mu kiseera kino TV tezijja ddukuba ne radio tezijja ddukuba n'atuleetera TikTok, Facebook, X n'emikutu emirala so ennyimba siyimba za kufunamu ssente yadde nze nsobola ate okuteekamu okwongera ozitambuliza mu bantu nja kugula data muteeke ku simu ne bwe naba ngenze mu studio eyo nsobola okuguliramu amasannyalaze ne bwe naba nkoze eki kyonna yadde sijenda tupanfumi yafuna se nenjagala lukyuse obwongo bw'abantu nze manya abantu abo bali bobulungi ne bwe ndi basiriiwo abaana bange bali konkona ku ofisi zaabwe ne babagamba kitange yayimba muzeeyi Twale Manava ku bufuzi ebintu biganye kitange yazanya skiti bwete y'okukyusa ensi kitange ye yayimirirawo nga Waiswa Mufumbiro bamusibye n'agamba bya Waiswa Mufumbiro agenda kusigala nga abyogera kitange yakulembera omuli ogw'okukyusa abakiga bangi basobole okukkiririziganya n'enkyukakyuka eyaleeteddwa President Kyagulanyi Ssentamu era mmanyi muli muggulira omwana wange bwe ndi basiriiwo nyinza obutamulekera kizimbe nyinza obutamulekera bya bugagga kuba tuli mu dduka tunoonya mbeera naye Katonda bw'anaaba atutuusiza ku lunaku luli tuwangula ffenna era olijja ne tunyumya bwe tuli tetutuuse that is the part of the story muntu yenna anaafiira mu luno olutabaalo nze mbanga nfudde temubangako gwe munenya temunenyanga Kyagulanyi temunenyanga muntu yenna nabiyingiramu mbimanyi ti buvunaanyizibwa bwange okulwanirira ensi yange ku lw'abaana bange era neerwanirira nzekka sirwanirira Kyagulanyi nga tumaliriza ekisembayo mu bantu be mwalonze ennyo ku bwa kansala n'ebitundu ebirala bye mwawadde kaadi abamu basirise abalala bagezaako okukola omulimu gwabwe ne mulimu omwana gwe bayita Nambasa alabika okuba nti nno asukkulumye ku banne engeri gy'ayogeramu ne gy'alipresentinzemu ekibiina tulowooze nti nno eno rigimu ya guno ogumu tegwenda beera muyaga mwaleese abantu abali competent ennaafu ffe nga abanuupu oba bakkiriza mu nkyukakyuka ffe tulina ennono egamba nti buli muntu alina obusobozi bwe bw'oba tolina busobozi mu kwogera oyinza okuba nabwo mu kirala oyinza okuba nabwo nga tubulina era mu bano naye ng'obumanyi mu kino mu kusamba mupiira so kati gavumenti gye tuli mu kuzimba mu maaso yakwongera kuzuula bibala mu bantu abo tujja bateerawo embeera nga tusobola okumanya nti ono mwogezi then tulyoka tumuwa ogwo obwogezi tujja kusobola okumanya nti Kyagulanyi Omukiga mulimi then tulyoke tumuwa akulira minisitule yaki y'ebyobulimi tetugenda kutunulira mwana wa ssenga wa kojja wa anti tumukwase nti yaba akulira ennyonyi ku kisaawe ky'ennyonyi naye ng'ebikwatagana n'ennyonyi talina kyakola ki talina kyamanyi nti gavumenti gye tuzimba nti bwe tuzuula Nambasa oyo that is the next Alex Waiswa Mufumbiro tujja namufuula omwogezi ffe tetubangako na muyaga just nti ekintu kyajja kiina amaanyi mangi
abantu ne bakiyita omuyaga. Ate buli lunaku olukya NUP yeyongera okufuna bamemba abapya abalina ebitone ebyenjawulo. Abalina ebitone ebyaki ebyenjawulo. Nyinza okuyimba akayimbako nga ka revolution. Lyrics zenyimbye omuzungu n'aziwulira enkya noba nawo n'okiwona ne musajja ono alayika alimu obuyimbi. Bwe muterawo wano ekyuma kino ne mutereeza amaaso asobola okuvaamu ki kati nenkuba oluyimba mu maaso awo olumu lwokka olusobola okukyusa obulamu bwange n'obw'abaana bange bonna. Munseeteredde copyright ejja kubaawo era nga nsobola okutunda ebiyiye byange ne bwe mbawo endi ne mba siriiwo ne bivaamu omugaso of which saawa zino yeeno gavumenti kyetayagala nti abayimbi babeere ne ssente. So buli goolaba ewaffe nga mugezi musanyukire ne goolaba atali mugezi mu ekyo ky'omulabiramu mu kirala asobola okuba omugezi. Kyenzimba gye tuzimba nti omuntu tugenda muwanga obuvunaanyizibwa okusinziira ku kye yasoma okusinziira ku bukugu bwe. So situgenda kuwa muntu kintu kusiruwalizaako balala nti tulina office y'aba presidential advisor naye ba advisor bonna aba advisinga tekuliko yasoma kati baba mu advisinga ki gosobola okufuna omuntu atasoma bya kuvuga motoka ate n'omufuula supervisor w'abavuzi b'emmotoka. Omu yali avumanya bamubyeko n'emabega ka baali bamuwadde ekifo kya kuvuma ndowooza.